abamu kufa enganzi twali twakitandika kubanga nze for the last 20 years mbadde nfulumya. I've been releasing political songs, revolutionary songs. Era ziri nga 20+ nga mulimu bakowu palamenti yaffe kogikwatako nebagirako ekomo ku myaka ne age limit kogikwatako gaboziga ebizibu ssentebe w'ekizinga rifari kati ku kino ekiriwo jjo mukama wange yabadde ku internet ng'ayogerako about corruption. Very many artists came up with their views. They bogera ku corruption, they bogera ku politics, but they have never come up with those political views. Okuva kundi eno struggle yatandika. The struggle has not just started, it started a long time ago. My question is, you artists abajja this time round, where have you been? Sibanenya kujja late. Better late than never. Welcome, but know what you've come for. Bwe mubanga muzze kukakasa Kyagulanyi abalabe woti mwina bimwogera, please musigalire mubadde. Ebyo ebintu nga bwabyogedde nja waliwo abantu baffe abali mu byalo ekanda buli mu Kinyerere Kyengera eri mu Ndeeye Masanda wa nga tebalina simu za seeriza. So tebakulabye ng'obyogera. What I want you to do, biteeke mu nnyimba. Kubanga eddoboozi lyo, omuwagizi bw'awulira eddoboozi lyo azaawiye agamba kintu kya ddala. Abasinga abawagizi bo gye baliyo mu byalo nga balina busimu bwa mapeesa. So tebakuwulidde ng'oyogera ebirowoozo ebyo ebirungi, biteeke mu nnyimba. Abiwulira mu luyimba n'ebya maama wo okufa ne taatawo ne muganda wo ng'azaala nga twaliwo bujjanjabi. Biteeke mu nnyimba olage nti eggwanga litambuzibwa bubi. Kye tukwagalako. So si kubanga Kyagulanyi ali ku internet wali ne muvaayo ne mujja ne mubaako views ze mukola ki ze muleeta. Ennyimba ze muyimba pa ne mukyuse ku nnyimba. Kikola kani nga balaba ku King Saha akikola ekimuntu ku mutima kati abyogera. Naye era ekibuzo kyange kikyali nti muzere mwebale kujja de muzere eti ne mwebale kujja n'engeri gye muzze temuzze kukakasa ffe bayimbi bannammwe temuzze kukakasa Kyagulanyi kasubire temweyagaliza before kubanga tuli towards 2026 kati awo abantu batanso okwespacinga people have started looking for where they can contest for political positions kati kyensuubira nti mu budde buno mumaze okulaba ekituufu kubanga ffe twakiraba dda kati kyenjagala azaawi n'abala ebintu ebyo birowoozo birungi bimulira mubisse mu nnyimba bwe zinaaweera ennyingi tujja kununula eggwanga lino naye era munkoze byokujja leeti mwalwayo twatandika dda naye bwe mubanga muzze mukakase nti mujjidde ddala bwe mubanga temujjidde ddala abantu babalaba era abantu bagenda bajjanjinga olw'ebikolwa byabwe.